Mugamba mutya abali ku channel ya Fate wa Chaiti YouTube channel ya olwaleero nzize namwe abazadde abalina abaana bweyagala abaana bo bakulenga bajja kubeera nga bakwatagana babiri nga bajja kussa kimu njagadde nkulage ku ddagala lino lijja kuba likuyambako abaana beera ng'obakumaakuma kikuyambeko abaana abo babeera bakuze babiri nga bajja kukwatagana ng'omu wafuna kyafunyeewo ng'abeera ajja kuyamba banne ng'abeera ajja kuddukira banne akati oba omuti ogulumiddwa enkuyege eddagala nnyo ng'obadde oyagala abantu bo babeere nga bakwatagana babeere nga bajja kussa kimu naddala nga bakuze beera ng'otunuulira eddagala eryo oba akati ako akalumiddwa enkuyege okola otya bw'okafuna bulungi nga bw'okalaba beera ng'oggyako akabajjo k'akati katwale bulungi ewaka beera ng'okalongoosa bulungi n'oluvannyuma funa essefuliya oba ebbinika teekamu amazzi teeka ku kyoto suulamu akati ako akalumiddwa enkuyege k'olongoosezza obulungi kasuule mu mazzi ago amazzi gatokote ng'akati ako mwekali amazzi bwe gatokota bulungi beera ng'ogateeka ewantu gawole bulungi we gamala okuwola osobola okugasengejja n'oluvannyuma beera ng'ogateeka awo abaana bo babeere nga banywa ku mazzi ago oyinza okuba olina abaana kutandikira ddala ku myaka 2 okukka wansi abaana abo bw'oba okyabalina ewaka fumba amazzi ofumbiremu akati ako nga bwe nkunnyonnyodde n'oluvannyuma amazzi ago gasengejje bulungi we gawola osobola okugateeka mu firiigi oba n'ogateeka mu kadomola awo we mutera okugajja ag'okunywa buli mwana anaaba aganywako kijja kuba kimuyambako bw'oba oteekamu akati ako beera ng'oyogera gwagenda okikolako osobola okugamba nti baana bange njagala mubeere nga mukwatagana baana bange njagala mubeere nga mussa kimu ng'enkuyege bwe zissa ekimu baana bange njagala mubeere kimu mubeere nga mukwatagana mubeere nga mussa kimu n'olwekyo akati ako akalumiddwa enkuyege ddagala nnyo ku nsonga eyo ng'oyagala abaana bo bakule nga bakwatagana bakule nga bassa kimu babeere nga bajja kweyamba naddala mu bukulu kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel ya Fate bwa Chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi mweraba.